batya bakama bange bannamawulire bange abalungi abakali atukulabanga oguze tiketi 2 ku kivulu kya Kalifaganaga mu nfunga yakavayo okutongoza nti agenda kukola ekivulu kolagana kijo ine enjawulo na Kalifaganaga ebyo bya bulijjo mbikolanga lwakuba nti bannamawulire mwe abatandise okunnoonya naye nabikolako naye mabega nga temunnatandika kunnoonya okugeza nga ku show ya Kirevajje nagigulako tiketi 10 oba kitegeera ne muwa n'emmotoka n'atambuliramu okumala emyezi 3 okusinziira ku kivulu kye. Show ya Little Boss nayo nagiteekamu miliyoni 2 n'ekitundu n'engula emmeeza. Show ya Little Boss nina ne mwannyinaze gwe bayita Zobeda era Shamimu show yemu yali ku Sheraton Serena nayo nagiteekamu akakadde k'essente n'enfuna tiketi. So ebintu nzize mbikola ku mikwano gyange abantu bendudde nabo nga ntoba nabo nstrugglinga nabo. So n'ekya Kalifa yansanyusa nnyo era ne mukyalirako kawe mabega nga nina akalabo kali katono nnyo ke nali mutwalidde ne musuubiza nti wali bategese ekivulu ngenda gula tiketi 2 nga muyozayoza okuba omusajja omukulu obutalwana. Omanyi kati waliwo emyaka gye tutuukamu nga n'abaana baffe bakuze kati ng'omwana wanaakulaba ng'otandise naawe okukasuka ekikonde kitegeeza gwe aba mulaga nti omuntu waaba akkubye mukasukire ekikonde. So waatazaayo kyansanyusa nnyo naye nga omukulu nina omuwa ekirabo n'enkimutwalira era ne musuubiza nti olunaku lwanaagamba nti ataddeyo ekivulu ngenda gula tiketi 2 lwakuba tiketi teziriiwo era lwanankubira nanga tiketi zifulumye njagala nzije ne kashiwe mumukwasa nkwasa tiketi zange gugwe. Rain tukumanyi mu biseera bidi ebyedda nga temunaba kuwummula mu ndongo mwabeeranga tukiyita abaana abaliwo kati nga mwe musinga okukola effujjo ennaku ne kibayita eggaali njagala osooka otwe mu background mu biseera biri ebyedda wali wa myaka emeka bakabaka b'okulumba ebyedda wali wa myaka emeka affe twali twe tukyali kitegeeza bakunyumiza bunyumiza mboozi kati njagala ogituddiremu gwe ogituwe oba kitegeera saagala kunyumiza mboozi ate gye bakunyumiza oba kitegeera olinayo akatambi konna konna nga nkuba omuntu ekikonde mwali nga temulwana naye ng'ate eyo twalwanyisanga music ate ne music sifa abamulwanyisanga wabula abantu abawulirizanga music be balondangamu lines ezo ne bazirwanyisa nemutuuka n'okuyimba kuba kati wenkera ku makya n'ennyimba nti kiwoko funa owuwo ono yaddayo naali ekitugumu oba ebusiya ku boda asobola okwesiba ku mukazi wa munne oba okwegomba mukazi wa munne oba kitegeera. That's why tusindika message ezigamba funa owuwo ono yakola ki nenzija neŋŋamba matayenza atalina amabanja n'omukwano basinza oba kitegeera naye mulimu abantu ab'epikapika naye nga batambulira mu mabanja ebiseera ebisinga oba kitegeera naye ojja n'ogamba omukyala gw'oyagala mataawo n'omugamba munenza atalina amabanja n'abo abasigadde omukwano mbasinga abo abakulimbalimba abalowooza nti bakirina nnyo. So twayimbanga music abantu ne bamulwanyisa naye yali ateekamu abantu essuubi n'obutabamala musuubi. Essaawa eno tukulaba nga opushinga brand Rain Abba nga yo ate nga ebiseera biri mwali muyimba ne munno wamukola ti wamuzza mu kyalo oba just twali twakkiriziganyaamu ebiseera biri kyatunyigamu lwakuba bannamawulire mwali temukiraba. Sio ebiseera biri ze twakoleranga zaali mu mitwalo 6 abantu 2 kati nga mugabana 3 mulina osasulako lenti mulina opushinga omuziki ate nga mwebyo ebiseera naffe tupulaninga okubaako n'abakyala n'abaana naye nga ate ndaba ezo sente ziba tezimala ne tusalawo tugaziyeemuuko tuteekewoko ku bizinensi endala ezebbali naye bizinensi ezo zatuwoomera nnyo okuba zatuwa essuubi ne zitandika okuvamu ebibala eby'amaanyi ate ne zituleetera okuba nti kiri tukiwummuzaamu naye nga tukwatagana bulungi era tukolagana ne muganda wange kati yakyali omusuubuzi naye asuubira okuba nga adda mu mawulire nga gwe bw'oli era asobola okudda wanaaba yeeteeseteese bulungi nga tamukwata ku mukono siyinza mukwata ku mukono
olw'ensonga takerangako ku makya nayingira mu mawulire ng'asaba buyambi nze mmanyi waali ali bulungi walwekibira okuba nti muyinza okuddamu okukwatagana ne mwimbiramu nga mwakola n'essaawa yakakati oba otwetaaza era mukubira ne mugamba batwetaaga babiri oba okitegeera nenzija ne tukisabula kisoboka buli kintu kyakweteekateeka kisoboka teri kitatokola kitasoboka just kuba nakukkiriza n'ekirala kusaba mukama tuwa bulamu Arain ejjo twabadde celebrating nga Jose Chameleone ebbanga lyamaze mu ndongo kati nga we tukufunye gwomu ku baana beeri ewa Gagamel kiri kitya tubbireko gwe kyolina okumanya abo abasajja banjawulo nnyo ku bayimbi abalala kuba bakoze ebintu ebitasoboka abalala bye batayinza kutuukako kukola abo kitegeera so Chameleone ndooza n'ebbanga lyaluddewo celebrating nga libadde ddene abadde yeetaaga buli wiiki ne mubanga mumucelebratinga oba kitegeera kuba yakikuba n'akikuba ne waataddamu kuddamu kufulumya luyimba lwonna lwonna asobola okubeerawo obulamu bwe bwonna bwonna Goroza Free Gold Band yakoma ddi ofulumya oluyimba naye temugiraba kitegeeza yakusiba enkokoto yasiba enkokoto yamala yakola ekikola kiringa nga Bebe Cool naye newaataddamu kuyimba byonna yabikola kiki kyogenda omugamba amaka gaalina gabbeeyi ogalaba emmoroka zaavuga z'amaanyi kati kiki kyomwagaza akubye it after it gwe yayimba agenze oba bamugambe kugamba bakola ennyimba ezisobola okubeerawo emyaka gyonna nga ne wajja n'alupafominga nga lumaze emyaka 2 oba kitegeera lusigala lukyakunyumira ng'olwaleero kyekimu n'ennyimba ziri ez'amata kiwoko ebiseera ebyo ennyimba zaalwananga nga z'amaanyi era newoba otunuulidde mulimu abayimbi abapya betusobola ogenda nabo ku stage abakuba kati naye ng'ogenda n'ava ku stage n'omuddako n'awulira akaliro naye nga takyasobola kudda Rain bwe twogera ku nnyimba ziri ze mwakubanga ng'oyo ati bakiwoko funa owuwo essaawa eno bw'oleeta ekimasikiro omuntu ayinza okugamba nti waggudde eddalu ennono yaffe eri wagivuddeko no bintu bitambula na trend oba kitegeera sawa yakakati abantu engeri gye twafuna app ya TikTok abantu tebakyayagala kwekooya luli abantu balinga mu kyalo nga bawuliriza nnyimba ku radio stations naye kati oluyimba omuntu alufunira ku ssimu ye ate abantu balina stress nnyingi abantu babasenda abantu business ba influence 18% yakuze 18% oba kitegeera kati oli tojja mugamba mukama waje waleke ngatozo abitekeke ebirowoozo oba kitegeera bulungi ng'omwana yakubye enkudi oba kitegeera bo mwana yavuddeyo n'ayimba ekimankisiro so tulina okuyimba ku music abajjako stress kuba abantu balina stress ebyaddala abantu balina ebizibu lwakuba nti beekaza kati gwe mukama abakuwadde ka chance n'abako wakutuusa tunuulira awo baneiba baabo abakwetoolodde awo waliwo abatamanyi na nnyama nga ne ku Christmas etuuka ne balya mukene so kati oba olina okyebaliza Katonda naye luli twayimbanga music ng'alina kuyita ku mukutu gumu gokka ng'oyo gwe baba bamuwadde obanga omusiba ali mu kkomera nti baba balese kawunga na bijanjalo byolya naye kati ssaawa yakakati abantu bali ku bufe agenda ku ssimu ye n'ajjayo kyakola kyayagala kati gwe agamba nti oluyimba luwemula oba oluyimba lukola ki tojja tegerera nannyini ssente nannyini ssimu ye yakwata ssente n'agula iPhone ye 14 ye bukadde 67 n'eddata we gw'omutegerera omugaye kati olina wuliriza kino so abantu mubaleke bawulirize bye baagala kibaba basiimye bagende n'ekyo kye bagobye bakigobe temubategerera nnyo kubagamba mwe mutandika osunsula ennyimba mugende nti luno oluyimba lwabuwemu naye ng'ate abantu bo balutegeera bulala kale obugambo obusembayo eri abalabe obugambo obusembayo eri abalabe baffe naddala ddala abavubuka mbakubiriza kukola kuba teri bulamu bunyuma ng'olinamu ettooke ebisigadde tubikole byonna naye tuzuukuke nga tulowooza nti enkeera ku makya tulina okugattako kyenyinza obagamba.